Saba anakirize abangondeze anze sina mani mamanyi gange era kyenasuubiza omukyalo oyo yansimbukira akantu ako saawa zaali 10 nemugamba alina wange ajja kunwanirira basaayina amagezi gonna kiwedde dawali for any other applications or prayers in regard to the accused's rights, they should be put before the trial court, which is the High Court Criminal Division. So since the state has informed court that the investigations are not complete, it's adjourned to the 13th of November 2024 at 9 o'clock for further mention. Kote tegezeza kituufu omusango guno teguulirwa mu kooti eno, mugenda kulira mu kooti enkulu. Nabwe kityo ategeezezza nti oludda oluwaabi lulina enkuluza okuba tukola okunoonyereza n'omusango guno mu bwangu ddala okulaba nti omusango gusobola okuwulirwa okuba ku nkomerero yaagwo mu kooti esaanidde okubuulirwa nga ye kooti enkulu. Nabwe kityo omusango tewonekana ku mwezi 13 omwezi gwa 11 ku saa 3 ez'okumakya lwenda okusoma mu kooti eno okutegeeza oludda lwakutegeeza kooti tutuuse n'okunoonyereza omusango guno. Okuvugiriza Hajji newankubadde olwaleero nga bwe twabategeeza era terubadde lunaku lwakweyimirirwa, oludda oluwaabi luzze ne lugamba nti obujulizi terunaba kuŋŋaanya bumala, naye ne lusaba nti balwongereyo paka ng'ennaku z'omwezi 13 mu Novemba mu mwezi ogw'11 gukomewo nga gukuŋŋaanyizza obujulizi. Naffe bwe tutyo ne tusaba kooti nti kyeyoleka kaati nti we baatuusire okuleeta omusibe bandibadde n'obujulizi baabukuŋŋaanya dda, naye nga bwe bagambye nti of course okwogera ku rights z'omwami ono oba eza Hajji ali kiteeka okubeera era ne mu kooti enkulu kubanga yevunaanyizibwa ku nsonga zino, ate nga naffe ekyo era tukikakasa. Naye omulamuzi ategeezezza oludda luli lwanguye okuŋŋaanya obujulizi bwabwe era naffe tubawagabwe nti nga bwe tugambye nti singa mwali mukimanyi nti mulina obujulizi bwonna mwandize buzi n'obujulizi kuba mugambye emyezi gyonna egibaddewo obujulizi mubadde mubuyina ne bagambye obujulizi tebuwera. So bakyanoonyereza obujulizi obusukkawo nga omuntu waffe Hajji bw'akyali emabega w'emitayimbwa. Kaakati awo we tujja okuva tubategeeze nti ennaku z'omwezi nga 4 lujja kuba lwa Mande ku ssaawa 3 twataddeyo okusaba kwaffe mu kooti enkulu ey'omu Kampala eya High Court Criminal Division egenda okutuula wali ku High Court mwenna we mumanyi ku ssaawa 3 gye tugenda okuteekayo okusaba kw'okweyimirira okwa Hajji Ali Mwizerwa. Ekirungi nti bano bategeezezza nti bo tebannamaliriza kubuuliriza ku nsonga eno, bakyanoonyereza bakyakuŋŋaanya bujulizi. So ekyembi nti omukulu ali munda bo nga bwe banoonyereza. Kakati nga bwe tubagambye nti tujja kugenda mu maaso nga tussa ekitiibwa mu kooti nammwe okubassaamu ekitiibwa. Tubakubiriza tukuume enneeyisa ennungi n'okubeera nga tugoberera ebiragiro bya kooti nga bwe ebituwadde. Buli omu wa ddembe okuba n'endowooza ku nsonga eno, naye ate era tubeebaza mwenna abasitukiddemu ne mubaawo. Ssaawa 3 mwenna mbategeezezza production warrant tugiina ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Novemba wali mu High Court mu Criminal Division. Nsaba Katonda abatukuumire. Oludda oluwaabi lugamba terunaba kwetegeka bulungi. Terunaba kuŋŋaanya bujulizi bumala. Nga bw'okigaye nti oludda oluwaabi lutegeezezza nti terunaba kuŋŋaanya bujulizi bumala kubeera wano oba kwe kwetegeka obulungi nga bw'ogambye. Naye ffe tuli beetegefu okudifendinga ku ludda lwaffe
ebyo byonna ebinaabireeteddwa eri owaffe gwe tukiikirira kubanga toyinza kusala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi ate nga ne ssemateeka waffe agamba nti buli omu alowoozebwa okuba nga teyazza musango okuggyako ng'oleese obukakafu obulaga nti yaguzza gwe kennyini amuwaabira obanga ye kennyini avuddeyo n'agamba ye yaguzza awo tetunnatuukawo byebyo era bwe bubaka bwaffe mwebale nnyo ali mu mbeera ki buuyo mwenna mumulabye embeera gy'alimu yeeyo tetujja kujoogerako mwenna mumulabye si wakyama zikutte mtu wasooka kuwuliriza saidi ye ya musajja gyokka gye wawuliriza waddembe kwate teyantuukirirako naye sikirinaako buzibu waddembe ndi open simusalira musango gwonna naye waddembe okuntuukirira bw'anaaba akyagadde naye nanyinyonnyola ensonga ye sikirinaako buzibu kubanga ffe tetumukyawanga muntu waddembe bw'aba alina ensonga ye naye okuntuukirira tetugyogerako sewaliwo obuzibu mu ekyo kyonna waliwo ekirala Honorable omukyala yagambye tuwagezezzaako mutiisatiisa ekyo si kituufu kuba siinawe musanga siina namba ye ya simu sinkanangako naye kale siyinza kwogera kintu kifaananako bwe kityo naye kyenjagala okumugumya nti ekkuba eryaffe eryo liggule bw'aba alina kyayagala okugamba weetuli situmusalira musango era tewaliwo gwe tusalira musango ffe era ng'abakulembeze naye bw'aba ayagala okumuwuliriza we have open hands ate ekirungi ye yali ebweru era singa yayagala okunoonyawo naleponsereko yandinoonyeza nga bwe yanoonyeza abalala ne bamuwuliriza lwaki omuloopa ate alina access ku kizibiti wangi lwaki yaloopa omusanga ate alina access ku kizibiti ebyo jja bisanga mu kooti ebyo tetuyinza kubyogererako wano si wowe balenye ekibuuzo kyo ankubere owekitiibwa Robinah Nabbanja Prime Minister Speaker wa Parliament nja kusaba ntino ebintu bingi nnyo bizze bisoomozebwa abasajja banyiivu bayityayo gavumenti olw'okuba nti babbibwa olw'okuba nti bacaccanyibwa olw'ensonga tewali offisi batwala tewali we baloopa tewali kitongole kyonna kisobola kuyimira eri basajja bamuzibe ne bakasiru ne bakiggala abakyala balina offices nnyingi nnyo mu ggwanga Uganda abakyala mwabawa sympathies omukyala yeetaabyako ne weyeetakula okeera ku matema wasa omukazi najja nga talina wadde tisati watuuka kuno batwala ennyumba yonna n'ekisima nakitwala abasajja banyigirizibwa babbiddwa yensonga lwaki abasajja banyiivu abala bavudde mu nsi yaabwe olw'okuba nti no tebalina wadde webabaaba emisango wadde webalipootinga wadde offisi nemu tusaba gavumenti etusaasire etekewo ekitongole kirwanirira abasajja ate si Uganda yokka waba twagala tuteekawo nga kirwanirira abasajja ne mu nsi the all world lwansonga ki ate nsaba ne constitution yaffe bwebaba nga basobola okukwatamu ne constitution basobola okugikwatamu lwansonga ki tuve ku nkola ya Europe. This is Africa. Bano Africa, this is Uganda. Lwaki tubeera ku mateeka aganyigiriza abantu abamu olw'okuba nti tuli ku nkola ya Europe. Tulina okukola amateeka agayamba abantu baffe agabajja mu bulabe. Abasajja abamu bapira ba famire, abasajja abamu babitiibwa, abalala batya okuswazibwa n'okuswala. Yensonga lwaki banyigirizibwa ne babbibwa ebintu byabwe. Abakazi abasinga bazadde abaana tebafudde buvunaanyizibwa bwabwe ku bulabe by'abaana baabwe babafuula bizinesi. Omukyala yennyini akutega omwana n'abamu be bawa abakozi bakuwa omukozi ne bamukuteze ng'enkyagenda kwewaabira. Abakyala baafuuka babbi ddala naye nanzizayo ku Bayibuli eyogera mu lubereberye ndabira ddala ng'omukazi sitaani lwansonga nti Yesu Katonda batonda Adamu yamuteerawo ebintu byonna byalina okukozesa naye era omukazi yajjayo ekibala kimu kyokka nakifuula ntinoki n'olwekyo kyensaba mu byonna nti nno tubeere n'obwerufu tubeere n'obwenkanya eri abasajja
abasajja beetaaga okufuna eddembe lyabwe abasajja balina okubeera n'eddembe lyabwe ngaabali mu nsi abasajja bakola nnyo abasajja bapatikana nnyo okulaba nga babeezaawo abantu baabwe naye the end of the day n'abeera ng'ate aligirizibwa nolwekyo tusaba tubeere nga tulisikitongole eddembe lyabo tusaba gabeerewo ekitongole ekitwala abasajja mu maaso olw'ensonga isomwezi agenjiki mu ggwanga Uganda nga biri mu abasajja mutusaasire omusango gwe twagalamu kabampaane ne simpasi abantu abazze okunoonya amawulire ne simpasi musobola okugakolera ewammwe oyo twamumanyiira wa mawulire wa kabampaane ate midiya ze Uganda zifokasinga ate si wa mawulire tutemerera ba mawulire azze okukola kabampaane afune amawulire azze okukola kabampaane ayogerweko nolwekyo twakowa kabampaane tetwakowa kabampaane this time tuli serious tuli mu kabampaane bannamawulire mbasaba okufokasinga ku kintu kino abasajja musinga onyigirizibwa abantu abalonga amawulire ne kabampaane si twazzeemu si twagiridde Allahu Akbar Allahu Akbar tumalayo semateeka w'eggwanga mukawali nkwete from me nkwete for her that's why nakukyamize n'ekibiina kye bayita equity for men equality for men invited for men. Why? Because invited for men kiri mu constitution ya ggwanga Uganda. Invited for men, invited for all. Semateeka w'eggwanga akuwa olina okuba n'eddembe lye litakuweebwa wadde gavumenti. Omuntu alina eddembe lye yazaalibwa nalyo ng'omuntu. Omuntu alina eddembe lye alina okuyimirirako ng'omuntu. Nga tekuweebwa wadde gavumenti wadde ani. That's why twagala ekibiina kyaffe kitiwa invited for men. Tubakubira omulanga manasobola okujoyininga ekibiina kino tukubira bamashega ne ba Hajji muveemu okuswala bamufuti ba Uganda mulekeraawo okubikirira ebirwadde bamufuti mu standing this time abasajja abasiraamu babbiddwa olwokuba nti bapula family abasajja bamaanyi abasumba abakiba babbiddwa abakazi this time tulina okutandika strong no matter what